mwalonda ababaka ba parliament abagenda okuteesa okukola amateeka. That is the cardinal role of the parliament. Kukola mateeka. Legislation. Kakati legislation eva mu bantu. Kitandika n'abantu. Bali abalonda. Muntu kigwoweereza. Agenda mu parliament. Temutukaabirira. Fekisinga okutuluma nti tulumwa nnyo kuba tuba tubimanyi. Tiwabawo Munnayuganda akkirizibwa okaaba. Mu parliament yatuliddemu oluki? Olukwe. You don't have that moral authority because those are the members of parliament you voted. Era ge amateeka ge balina okuyisa. Because ekikula ky'abakulembeze kisalawo amateeka ganaabeera mu ki? Aganaakolebwa mu ggwanga. Okitegeera. Abakulembeze bafaanana. I mean abantu bafaanana ne speak in kwegamba enonda eyo etali ya buvunaanyizibwa. Ey'ekivandulo. Yereeta ne basupiika module eyo. Abavaamu statement module eyo. So omupiira gwammwe omulonzi atalaba mugaso gwa Ssemujju, atalaba mugaso gwa Sseggona, be balwanye okukyusakyusaamu. Balwanye nnyo okukyusakyusaamu obuwaayiro. Babasaalirwa Abudu Katuntu balwanye badda. Be balwanye ate omulonzi batayagala. Era yabafulumiza. Be balwanye okukyusaamu emyaka 2 negidda ku 10. Biliyoni 2. Biliyoni zabadde 10 nezidda ku 2. Fine anti loba kunywedde. Biliyoni 2. Kati nze bw'ogikwata biliyoni z'ebangena. Kusibwa busibwa. Zoba olina kunsiba. Osooka n'onnangira mu lubu lw'abaavu. Okitegedde. N'onsiba. Kakati be balwanye n'okuggyawo definition ya agent. Ne foreign agent. Nibyo byabadde tebisaana. Babakuba. Abalonzi be baagala be bali. Bazaake. Ava ku bya Zaake. Zaake ye alina kye yavuddemu. Zaake ye omu just one legislator. Nganti nkuwadde example. Nambooze yalwanye. Nambooze wamule bw'afumuvubira ku luno. Anti ze kyenkugamba. Look at region like Busoga. Ababaka baayo bonna balonze eki. Mwalese enswengere taliiwo. Era wabadde okola ki? Eyo tuli ate kati nneeno ebadde nfu naye ate ejja. Parliament ejja makunale ng'entanda okulya ekibya. Era mbakuba na visa ya America. Ebimu naalibuulidde nga buwulizi. Anti gwogero bita putanga wano. Ojja bita putanga nga tolina kyakkola. So abalonzi buli mukirize buli tusitule omugugu ogw'okusalawo kwammwe okubi. Mukirize tugusitule ffenna. That is the effect of two things. One, okulonda obubi, abakulembeze ababi. Two, obutalonda. Mwe abantu abasigala mu mayumba ne mwesibireyo mu byokulonda tebibakwatako. Lwaki mukaabanga amateeka amabi gafulumye? Why? Kakati eno eri waddeko weetukoledde bwetyo. Enejje genda kukola etya? Naye ejja. Kwegamba nti omulonzi gwe okusigala nga totegeera ky'olina kukola byebi n'ebivaamu. Goddira otya omuntu agenda okukola amateeka? Law is life. Amateeka eggwanga lino kwe lyetooloolera. Era lecture room akugamba we are training you to handle people's lives. Bwe kiri. Law is life because eteeka ebbiri kumalawo. Likoleddwa omukulembeze omubi. N'okusaanyawo eggwanga lyonna. Likumalawo. Kikiriko wadde okubuuza. Kakati nze bigirwa ife tubeererawo nze ngenda kubeera affected by the way. Kuba ffe tuli ba diaspora. Kituufu. Kituufu akasente akafa kava bweru. Ffe tuli ba diaspora n'okubira Gundi, n'okubira Musa, n'okubira Moses, n'okubira ani, n'okubira kava bweru akaffe. Nze ngenda kubeera affected. Naye ngenda kubeera affected lwa butamanya bw'abantu. Bali. Abaalonda. Bo baali balowooza nti omubaka wa parliament ajja Kampala
kunyumya mboozi kusindike naye genda oliyeko mu ngeri y'okubalaata mu ngeri y'omweso nkusaze buteba nkusaze byenkaaga ayodde enkaaga oyalise olwali lw'okumweso ne luvaamu abakulembeze iya gumanyi kyekitegeeza muntu nga tamanyi kulonda obuzibu bw'abaleese mu ggwanga omuntu nga tamanyi kulonda Uganda abantu twasiruwala tutya ne tukwata General Museveni gwe tumanyidde ddala obulungi nti mubbi wa kalulu by all means agenda kukeewa okitegedde obwo buyinza bw'executive n'abanga abukoze eki abututte bugirako ki bugirako judicial powers ekitongole ekiramuzi kigirako ku buyinza obwo kubanga yalonda Ssaabalamuzi n'omumyuka we yalonda abalamuzi aba Constitutional Court ne Court of Appeal ebintu gye biggwera yalonda principal judge akulira ba judges aba High Court akomaawo kati Judicial Service Commission yo nekola buno magistrate chief magistrate kusunsula kulaba ani obukooti bweno wansi obwoko byalo nenga court ezikola decisions eziri binding bulamu bw'abantu n'eri eggwanga the president shall yalonda abazigendamu kakati gwe omulonzi n'obeera eyo n'oddira obuyinza obulala obwokubiri obwali kyekinza obuyinza buli nabo n'obumuwa n'omuwa palamenti yonna kwabaka bitaano nga inako bina nyabadde ku petrol station ewa Kiso Nansana nagendedde ku boda nga jamu mungi yavayo ebivubuka byabadde mu Kanuwa gwe kwezi nembitunula bwebiti lwaki ovuma Kyagulanyi nembagamba nti nze ogwo gwe mulimu gwange ogwo bwa namawulire kolya konze kwendya nenvuga omwana wa pikipiki n'agisimbula neevaawo nembatunula bona nga bataddeko obukofiira bwa redi nenga si bwa nuupu nenga nti kalera bazina emboodooli bambi zikyakkiririza mu muntu asse eggwanga lino kiba bamanyi mbu waliwo ekitambula omuntu assegwa era omwana yabadde anvuganaga nti abo nga basiru nnyo bakyakkiririza mu Bobi Wine nenga nti nowa boodabooda olaba atakitegeera kakati nga tonatuuka ku Bobi Wine obuzibu bw'abataka singa babeera empowered ne Bobi Wine basobola omudisipulini anti Bobi Wine yabawudiisa n'abalimba kankubuulire society emanyi kyeyagala sebe kugamba nti byogera temuli strategy z'enfu tezikola totumalira budde society naye society embisi twali ffenneeka muli abantu n'obannyonnyola byogenda okukola yes n'obuulira n'abakyala ebyenda byogenda bawa bawuute nga bazadde bage abantu ne nagenda to that level nalo walinga my standards of thinking to that level webale nnyo nenzikira ddala wansi nembeera ddala omuntu wa bulijjo abantu n'obannyonnyola ne batyabula amazina aga buli ngeri gonna ne balyoka basimba layini nga tulowooza nti byobannyonnyodde babitegedde twamaliriza tutya kakati ngenda okubikula boxinga ni fact abantu beeka muli banjooga nnyo banaye nabawa content yali mungi nnyo era singa wali omugamba abantu abategeera content yali mungi nnyo kakati what do you expect kati omuntu yampangula masitula n'amatovu alina kyamanyi ku bintu bya parliament era mu gino emyaka gye tugendamu be bagenda okukola amateeka module eyo the I have it ngeri oliyise ngeri olikoze eki liyise era bye tugenda teba reasoninga na ku reasoninga badde bamanyi eyo biru bamaze emyaka egi naye nga tebagimanyi nti ejja okiwulidde ekyokubiri era nabagamba abantu beeka muli ne bannayuganda abalala nti palamenti ekibiina ekiri mu buyinza tekyetaaga kukiwa majority members of parliament kituufu chairperson wa komiti eyo badde bakubaganya ebikonde munyonyo ono bakka bamukubye n'akalulu
mukuve ya mujje jama mukuve kavuka kampi bwe kati kamukubye kakati omubaka parliament yatakolera ku bintu ku kusalawo kw'abantu kye baagala instruction nazisanga Kampala ate abantu ne musigala nga mukyamwaniriza mu nyimbe ne musigala nga mukyamwaniriza mu kyaki era ne bamukubira enduulu yayisize etteeka gwe byokole Kampala niye bikugamba General Museveni yakulonda sifo twakulonda kati biki byonyumya milioni 10 za mu drivings katokiraba kati ababaka module betaaga okuyisaamu MP era benaale mbona baba wadde milioni 10 okiwulidde kakati nno wenkugambira nti nga tetunatuuka ku bigambo bya Anita Among osaanye otegere obuzibu obunene bukola ki we buli obuzibu buli ku bantu abalonzi bennyini we have to sensitize the masses nabadde ntunuulira ewaffe Lubaga North nabadde twabadde mu tteeka lino omukulu Honorable Kawalya talina kye yayogedde neki talina contribution gye yakoze ne kati ali mu kutegeka Thanksgiving ceremony era Anita Among ye mugenyi omukulu ayisa ab'obutale bonna na buli kimu kyonna basanyuke naye bano be bayise baselebratinga ki emyaka 5 egiyise anti kakati sinabakola research amala ku Lubaga North tuli bubi North tuli bubi sinakola research amala naye kyendi konko sure nti Abubakar Kawalya is one of the trained opposition cadres bemanyi wateekwa okuba activities eziri outside the parliament over ekimutawanya kiri kimu kyemmanyi ekibiina mwali because the problem with that party bw'olaga nti you have the capacity to provide leadership ate ekibiina kye kisooka okuyiwako amazzi because you are going to shine obuutikira abakulembeze abakitwala ogwo musango mu ekyo ekibiina waliwo kano akavuka akato kavudde mukono wano bakayitaani kawangudde Kayondo actually is the youngest MP now kavuka kato bwe kati kaddugavu kakola show bbiri ku social media wano reasoning yako nga yanjawulo Ssenyonyi yakatandikako n'akagamba toddamu kwogera ekigambo kyonna nga sikukirya linzi seke kagamba nogamba nti oba bwemupibwa mbusuulawo mbusuulewo nkugambye bamugambirawo toddamu kwogera ekigambo kyonna nga sikoze eki nga sikukirya linzi nga balaba endowooza yako reasoning capacity eri waggulu so even the party is a problem to senior legislators Abubakar Kawalya tomunenya tayogerangayo anti bwayogera ajja ggobwa naye wadde ekigambo ekimu bwe kiti ajja ggobwa mu kibiina naye ng'omanyi kye kitegeeza ekyo ekibiina gw'obadde ki okola amawulire gakutambulireko obe ng'oli w'amaanyi kiki kyogamba ekibiina kyabadde offe bokka ate omuntu amaseggona tiketi n'agiwa Walukagga kati ate gwe n'oyongerezaako sovereignty bill yiyo ezze Walukagga yagenda ogidiscussing n'endala zigenda kujja mu kino ekisaanyi mulya nyama mukwano gwo katulinde tulabe wagenda okudiscussinga issues katumulindire mu house tetwagala mujajinga kati ne mu committees tetwagala mujajinga kati kuba ekibiina bwe kitibwe kyalaba kakati olina kubeera bubeezi ng'otunula wala yoga wano tewali mulimu kati nga tutuuse ku bigambo bya Anita Among waliwo katono nnyo gundi baali mu committee omugenzi Katolubwama mukama mumuze mirembe baali babataddeko bati nga babalaga ku lutimbe omugenzi Katolubwama olwayingira bwati yali tamanyina issue kwe bali n'awanika omukono nete bamulonda naye nafense kulinga kakati yawanikirawo ye omulongo atuuse kiki kyawanika yalinga ali mu Diamond Assemble tuli ku kiseera kizibu byebyo ababaka bammwe katugenda kwa Anita Among tagati ebigambo by'Oweekitiibwa Sipiika twagala obyaniriza mu kisayi ky'ebyobufuzi bwagamba nti yagambye nti I just needed numbers to do your work nga ina gwagamba atone jeno
kubanga Attorney General kiri wakiwanuka member wa mu nyumba amalayo tubiyadde agamba kati ani amobilizingira Attorney General ababaka government chief whip Amson Obua wali bakamukuba akalulu ke commission ke bakoze akasemba era bamuwadde million 5 okiwulidde kakati owekitiibwa Anita Among yesanze mu kiseera nga afunye opportunity okuddamu okumatiza boss nti emirimu gyongenda gikola nga bw'onooba oyagadde tovaamu taata ndeka nkwate ekisanja ekyokubiri kyonooyagala kyonna nja kikola ki ne bw'onooba ofudde kati yakyali sipiika nja kukola etteeka erikola ki ofuge nga ofudde lwaki yakoze statement eyo because the population is weak population eri empowered eyo statement yalibadde yalekulidde dda petition online zalibadde zigenze wala n'okwekalakasa kwennyini twalibadde tuli ku parliament ffenna nga tuli mu kwekalakasa because it is a ridiculous statement very ridiculous ne bw'onooba ofudde ye jjajja yamala okukola enteekateeka ze era ebyo byabadde ayogerako nti jjajja niwanaaba afudde nabyogerako wa saakugamba nti omulambo gusobola okwogera si byebadde ayogera ne gubeerayo eyo ng'eno bwe bagira bwe bateekateeka ne gukyafuga ekyo jjajja yamala okisiba ne bw'anaaba afudde ajja kukulembera ne bw'anaaba afudde of course asobola kukulembera ebbanga lyonna naye at least wikinga 2-3 transition esobola okukolebwa singa first family eba tekirwaniddemu bwe basiriwala ne bakirwaniramu nabo bajja gendanga bitono boti bagende kanywa kanywa kubanga jjajja bw'aba kaweddemu olwaleero okiwulidde lwakuba ate maama yamusoosa okola ki okulwala okutaataganyizibwa naye maama yasooka okumanya maama bw'asooka okumanya n'ayita bawala be abawala ne bajja ne babba baabwe okiwulidde ne bamanyisibwa mu kiseera ekituufu ow'eggulu olwo naye n'akola ki n'amanyisibwa anko ayanguwe mangu atuuke oyo mukulu nnyo mu bwakabaka bwa Uganda mukulu nnyo mu nsonga ezo ezaawo kakati ne muganda waffe agaduumira jjukira ye mutabani omukulu ne bamuyita ne bamunnyonnyola kati meeting esooka eyo eya famire nkulu nnyo ku kweyongerayo kwaki kw'obukulembeze bwabwe eyo meeting bwe bagirwaniramu bwe tebayinza kudda mu buyinza emyaka gyonna eyo meeting we baguma ne bagikwata obulungi omulambo gwogera ne gufugayo weeks 2 gukola rishafo nga tebanagulangirira nti weeguli gukola rishafo ne gujjako vice president ne gulonda waagwo gukola rishafo gusobola okyusa prime minister ne guteekawo abaabwe gukola rishafo mu magye waba omuduumizi alibeerako mu ekyo ekiseera nga teyeesigibwa bulungi waliba akyali emuke abaggumiza kati transition sebo baba bagihandolinga bwe bakolera mistake wabeerawo abalinzi okiyoola bwe balwaniramu eyo meeting kiyise emyaka gyonna wabeerawo abakiyoola mu bwangu kiyise emyaka gyonna bwe balwaniramu eyo meeting kubanga yesembayo kasi Katonda abayamba ne basucceeding okuhandolinga that meeting musiro omulala atuyodde emyaka gyonna okitegedde nkitegeera kakati ekyo tekyetaaga tteeka owekitiibwa Anita kyeyabadde ayogera jjajja yamala okuteekateeka n'ekiwandiiko eky'obusika olwedde abadde akipracticinga by conduct by performance mu mateeka tulina kye tuyita acceptance by performance oba by conduct okiwulidde nze okwanukula gwe byolanze ku radio mba nkizeemu by my conduct or by performance kakati mu bulamu bwa jjajja tumulabye
nti alina wayagala omupiira gukole ki gugende naye nga takitanga mulamu ekyo tebakulimba jjajja takitanga mulamu jjajja ajja kufiira ku ntebe jjajja takitanga mulamu ekyo kitwale ng'okijja kuuza okusinza mu kumanya kwange okutono jjajja tagenda kuta ntebe ng'akyali mulamu kyova olaba akola enteekateeka eri mu maneginge ng'agenze tagenda kukyanga jjajja talina SFC mukuuma bwali lwakitula atodde bwali kisozi nga talina konvoyi eyo kati balina emiridi gye baleese nga 30 asatu zibaleese empya ezigenda okuweebwa zayise Tanzania eno ne ziyingira bannange za jjajja si z'abaminisita za jjajja konvoyi ya jjajja konvoyi ya jjajja yaleese emididi egiriko egitayitamu masasi bali zino egitayitamu ejja wano bazikolera nakasongole z'abaminisita bajenos biki bwe bityo ka RPG kagikuba negweri nesituka kati jjajja yaleese ezimalayo ziri buli kisanja yeeyongera okutya anti kakati Land Cruiser bagijja wali Japan ne bagitwala Belgium ne bagyongeramu ebirungo ne malayo kyovula bebeggula almost $1 million plus naye ng'omuntu gwetu protecting ennyo bwe tutyo akyali ku nsi emyaka emeka kyonna kyekiri leadership bwetyo bweba kyonna kyekiri kuba Katonda yasinga okola ki okumanya kakati w'ekitiibwa Anita Among nzala mukubira mulanga asaba obwa supiika bwe mu ngeri yonna gy'aba asobodde aleme kwetyoboola teyeetyoboola nnyo kubanga oli jjajja yakola enteekateeka ze Bannayuganda twamuwa omukisa Abannayuganda baamuvaako jjajja abantu baamuvaako twamuta abantu baamuvaako ensonga buli muntu yazirekera Katonda era ajja kwesootinga na Katonda twazirekera Katonda kubanga bino ebisigadde nabyo biba byakuleekaanaleekaana jjajja ekizibu kyalina akuwagikako omuntu ng'otayinza kukkiriza nti ddala ddala ono muwagike naye nga mukuwagiseeko kati gwe n'oleekaana naye nga gw'oleekaana naye jjajja yennyini butereevu akuli wano ku lusigiro otambuza naye era ejjo nabadde n'abavubuka bavudde bweru simanya biki bansanze wakisaawe nga bambuuza mwami Kwezi twabadde basatu ne mbaga nti nno jjajja mumuveeko niwe tuyimiridde wano jjajja waali kubanga kummwe ababiri sibeekakasa nga njogera ne jjajja butereevu kati jjajja awo yatuuka okitegedde kakati olina kumanya bumanya kati Anita Among jjajja omanyi jjajja naye tayagala bintu byakwetyobola n'oyogera bingi nnyo okwogera kwa Anita Among jjajja anaakusiima nga jjajja ebintu ebyo tatera byagala nedda kati jjajja ate kinalabye ayinza okuddiramu Anita Among okusinziira nga bw'awolomye nnyo okusinziira mapeesa ge nalabye ganyigibwa n'ebintu ebigenze nga bikyuka Anita ayinza okudda ku ngulu Mau ne bamusuula owekitiibwa Mau n'akola ki it is a possibility sigamba nti it's final decision but it is a possibility owekitiibwa Mau n'addayo mu ministry yonna jjajja gy'anaaba ayagadde oba ebyamateeka jjajja gy'anaaba ayagadde kuba tebakulimba ebyokulonda ba minisita tewali amanyi kiddako abantu bali babiri abalonda ba minisita jjajja nenna munkekeera be bamanyi ekiri ku lisiti be yabasiibudde buli omu kati ali ku ssaala buli omu siviriyani abafere bali mu kuba masimu abafere balya za bwereere owange twakulabye ku lisiti baagala kujja ku lisiti jjajja enjeru yakwesa enjeru bakuba sematimba ssente era kati wogenda okutegeerera nti wali ategeerera jjajja ng'abantu nga bali omunsi bakomyewo kulisi bali omunsi kubanga owekitiibwa General Muhoozi yagamba nti kulisi bali omunsi ngenda kujja ku cabinet ey'obukulembeze bwe ngaze oba obwa jjajja akabonero akalaga nti akola ki asalawo ebinaakolebwa
ku cabinet kakati bali omosibwako mawoku nga minister ngomenya nti General Mukena achaine ebyokola bingi achetaga okwesotinga kuba je kuba wangudwa era je kuba kubiddwamu ebituli nika yindo utafire yeto mwogeranga ko yete yetaga nagamba jajja nti yaba wali ye minister atandikirwa bali aba basatu kati beyongeddeko bana abali shuwa asooka Kayindo Tafire uyu yaite okudda shuwa diru okubiri Rebecca Itwala Kadaga uyu ayina okudda ti shuwa diru tiyetaga kulobinga okusatu Moses Ali tiyetaga kulobinga kweyongeddeko ne Mao wa minister neje si miyingo miyingo akomawo ate kati muyingo ag'omunkubo miyingo yakola kati emirimu gya maama andika kati kituufu nnyo era president yamugana n'okwesimbawo asobole okukola emirimu gya maama nga maama atandise okugondagonda era yeje si miyingo nkulayirira kwali mu Ministry of Education andika kati ate ebyo gamba mbu okola nnyo ate tebikola kujja nedda nti yamugamba ate kati yagenda ebweru mirimu gya maama gyonna yagikola ya coordinate oyo shuwa diro yo jja mmulaba ayinza okubaayo naye nze kati ate Moses Ali yoyinza okulaba nga taliiko tokyogera nakeekyo kiwemula Moses Ali yazza obuto kiki tokyogera nakwekyo Moses Ali atakyatula mu cabinet nze nkuwadde bana ate gundi ono w'ebyobusuubuzi ani ono muzeeyi akulira Ministry ya Trade ani nakanye ono omunyolo Jeno Mbadi yakulira ebyobusuubuzi oba ogamba wa finance Matia Kasati amuveeko ne waliwo omulala omusajja omukulu ddala tamanyi na ayina gwe yagoba naga nti gundi gwe nali namanyi nti nakugoba sikugobanga koli nti atongobanga nti nali manyi nti nakugoba tamanyire bigenda mu maaso ne mu cabinet ye takyagenda no but principally abasooka beebo kakati bano General Mukeba badde alwanagana nabo bwe banaasoberera ne bakomawo ku list abalina ocekinga notisize MK abalina ocekinga notisize kubanga bajja kuba bakoze eki bamubuuse eddaala bamubuuse anaaba handlinga nga yakikutte nakijja kuba kiraga nti jajja yakyalina gavumenti nawuliddeyo aba Habibu Buwembo ng'agamba nti jajja tajja kulayira balina enteekateeka gye bakola enneekusifu okulaba nga jajja talayira ekyo sijja kyogerako kubanga tekirina makulu eyo debate enankana enneekusifu yabyogereddewa wansi wa kitanda ku rediyo ku TV kuki oba ku social media ali ku social media sebo nti tajja kulayira mbu balina enteekateeka gye bakola mbo underground mbu eremesa jajja mbu okulayira neŋŋamba nti togere ku nsonga ezisingako awo amaanyi eyo nnafu nnyo jajja alina okulayira tetwalyagadde alayire okitegedde naawe tewandyagadde tetwalyagadde alayire naye ajja kulayira mu mbeera yonna eriwo era enteekateeka bagenda kukozesa $9 billion byawedde $9 abagenyi abayite red invitation bazirina abakulembeze bamawanga 35 bagenda okujja protocol zikola misana na kiro okuteekateeka protocol bweneebeera okitegedde kakati nze siyinza kudda mu mboozi eyo eyajjajja tajja kulayira okujjako nga kaweddemu kati Mungu ng'amuyise kyekyo kisobola omulemesa okulayira kujjako nga baganda baffe ba Habibu Buwembo ze duwa ze baliko duwa zikola ku jjajja anti kakati lyekubo lyoka naye kati ng'ogenda mukola otya okumuyimiriza okulayira ffe byonna twabirimu n'emmotoka z'abakungu ne muzikuba amayinja byonna twabirimu abasajja ne baddukani kati basiibudde emmotoka ya Goodluck Jonathan yayita mu kisenyi teyita mu kkubo liri eddambulo yayita mu kisenyi gye yatemera okumuza ku kisaawo
for evacuation. Ntebe road tiyamuyitako. Nga tolina w'oyita. Ffe bino byonna tubibaddemu. Naye bannaffe olw'okuba abamu bakayingira ekisaawe bo balowooza mbu ebintu bigenda na kwogera bwogezi. Ffe twateekinga ne action. Nze ekintu kye sinaba kukola mu byobufuzi bya wano biri ebi. Bibiri. Kukwata mundu oba kukwata jjajja Mataayi. Kyenkana wamukwata. Kyenkana wamukwata. Naye ebisigadde omuntu gwe wasaba erinnyo. Kyenkana wamukwata Mataayi. N'ogenda ne mu kkooti ng'ofunvubidde erinnyo lya jjajja olyagala. Butereevu. Article 99 98 n'enfulumya President awaabirwa nga kyali mu ntebe. Yali waggulu w'ebitiibwa byonna. N'omulumba ekkololo n'ekipande ekinene n'okimulaga. Ne mutuukako bwe nti. Nabulako kimu mu kubangwala. Zikyesakola kyokka. Okibulidde. Naye kati ebisigadde byonna bye balowoozaako okukola. Twabirowoozaako ebimu ne tubigezaako ne bigaana. Kakati emboozi tajja kulayira. Kakati John Bigerwa nina ekintu kye njagala okukubuuza. Omusajja bw'akutolosa n'akujja ekkololo omaze okubamba ekipande. Bwe wasimattuka n'ofuluma birowoozo ki bye byakujjira mu mutima? Ekisooka nakimanya nti Katonda gy'ali kye kisookera ddala. Era asobola okuwonya abantu. Era nze ye yamponya. Era kinyala okutegeeza totyanga okola ekintu ng'omaliridde. Katonda abeera naawe n'akutaasa. Ye yamponya. Wagenda tomanyi nti ojja kugwa ku kibambulira ekisinga okuba ekya waggulu mu ggwanga lino? Nagenda nkimanyi nti sidda. Wali weewaddeyo? Waba Uganda. Naye ate ggwe nga uli musajja nnyo. Nali nkimanyi nti sidda. Naye nga kangende. Ne bannaddipi baategeera nti ogenze? N'abasajja bange baategeerako. Ne bagamba n'atandikira awo. Era baakulaba nga obiwandiika ogenda? Era ne TV baagiraba n'agamba omusajja waffe wuuyo atandise. Baakulaba ku TV ng'ekipande okikutte? Naye nga tebyali byangu sijja kulimba muganda wange. Aba SFC ne bakunyangulirawo. Jjajja nga amaze okiraba? Bulungi nnyo. Naye jjajja yali bize mu bagenyi, alina abagenyi nga 12 ab'amaanyi. Ekyo ne kibulira awo. Naye bw'okikola kati toyinza obutawona. Naye Katonda yasalawo kati mukambwemukko. Katonda yasalawo okuwonya n'obutawonya. Omusajja ono wamuwaaki eyakutolosa naga nti yitaawo pirimpya? Teyantolosa. Yakola atya? Nze amanyi ebintu ebyali mu operation sisobola ate kubinyumya nnyo kubimalayo. Kiki kyonjagaza? Kubanga genero nze neewuunya jjajja oyo ayina security gy'otayinza kubuusa maaso. Bakujje wali aba SFC bakubembeekereza bakozizza eno ebbali. Ova otyawo ddala mu mikono gy'empologoma. Ekyo kinabeera kya lulala ku lw'obulungi bwange n'embeera eyaliwo. Ba commanders baali bakyali balamu. Bakyaliwo? We bali. Abakuwa omuwazi. Oyagala nkubye abantu kibooko. Ne baakusaasira. Bagati bambika kadogo kano. Kalina ebizibu. Ebimu katubireke kwezi. Byayita. Naye nze mbadde nkugamba emboozi zatajja kulayira toziwa n'amatu. Zakyana kito nnyo. Jjajja yakola enteekateeka ye nga bwe ngikunnyonnyodde bw'etyo. Security weeri alina okulayira. Ebintu yakola ki? Ebintu yabikwasaganya. Bannayuganda tuli banafu. Bannayuganda jjajja ekintu kati kisobola okumukuba ne kimuteeka wansi ng'omumye Parliament. Yeri gye wagamba regional empowerment. Jjajja n'ava mu kalulu ng'akakaakawangudde naye ng'afunye ababaka 100. Ate okusiibula. Amanya eggwanga limuvudde mu ki? Mu ngalo. N'ekiki ekireetedde okuba nti nno abantu tebakwatagana kusobola kuteeka ekyo mu nkola? Anti kakati tetunafuna mukulembeze agatta bantu. N'ababuulira ekyokukola ekyo. Omukulembeze aleeta strategy entuufu. Politics is about strategy.
strategy kyentuufu gye tulina baba kukola strategy nabagamba bana opposition bannange jeje singa twogera birala jeje okumukakanya amaanyi ng'avudde mu kalulu ng'alina ababaka 8 ne bwabira n'ekikumi kale ne bwaba n'ebi nga basigadde baffe amanya nti abantu bantadde kuba amanyi kyekitegeeza parliament ekuba impeachment esoboka blocking budget esala budget cross checking abakulembeze egoba ba minister okitegedde naleeta strategy ya regional political empowerment singa twogera birala naye obujega obuli mu bakulembeze bokkawoka tobumala nawo kutiya bbiri zijjudde obujega negwe mu kulaba wakyaliwo abakulembeze asobola okulidinga opposition n'agituusa mu kwesiima kyawanvuye Katonda alina tubeerera mu bubeezi ne tufuna omukulembeze n'atuleetera omukulembeze gw'anaaba ayagadde asobola okukuŋŋaanya bannayuganda naye kati kufa abaliwo kyaganye kati ate okusobola ekintu kye Uganda tosobola kukwata buyinza by consensus tekikyasoboka ekyo nti bannayuganda be basazeewo tekikyasoboka Mungu alina kutaasa butaasa oba bano bakubaganye biki mwaka akavuyo ne wabaawo omulala akiyoolawo kati kyemulindirira kyokka amateeka amapya nasooka ajjawo ebibiina by'obufuzi n'ebintu ebirala byonna ne biyimirira sooka tutambuza ggwanga kwanza auto drive kati ate awo ne tukomawo okubeebuuzaako mbadde mugamba kiba wanayingi gwe tokiraba nti okujjawo ebibiina by'obufuzi ne tubeera n'ekibiina kimu nga movement bwe kyali nga buli omu yeesimbirawo on merit kisingako bino ebibiina by'obufuzi ebituliddemu enkwe n'okulya ssente y'omusolo naye nga tebirina contribution yonna gye bikola mu kununula ggwanga ebibiina by'obufuzi birungi nnyo birina omugaso mu mawanga gonna because omugaso gw'ebibiina by'obufuzi tosobola gudisputinga mu nkulaakulana y'eggwanga mu political science waliwo kye bayita elements of political development ebintu emisingi egikola okukula kw'ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi ye point esooka lwaki yesooka ebibiina by'obufuzi ekisooka bikola recruitment ey'abakulembeze bitraininga abakulembeze bideployinga abakulembeze eyo point nkulu nnyo mu byobufuzi kubanga omukulembeze omujega nga yabakutemu ate ensi ebonaabona nekatagga bukatazi naye omukulembeze omuteeketeeke omukugu era olaba nga engeri gy'atambuzaamu eba yanjawulo jeno bigero ebibiina by'obufuzi gwe byogamba nti no birungi birikulutinga bikola bitya singa ekamuli temwayinayo bibiina bya bufuzi golooza abantu tebandironze ggwe andi kati mbadde nkyaqualifyingisa point n'ogiyingiramu kati ffe wano mu Uganda tuli bajega bujega nga ffe abantu osanga omuntu w'ekamuli n'akugamba nti WNRM naye nga alina empale emu mu nnyumba ne t-shirt tasobola kuweerera baana be tasobola kwejjanjaba tasobola kulya bulungi WNRM era tolina kyomugamba n'omugamba naye ono Munauganda si Munauganda human being si human being nga naye teyetegeera nga tamanyi kyaliko WNRM tamanyi gyalaga tamanyi gyava era n'agamba wano WNRM yayita wa flag agiyita flag ali awo omukazi yafumbirwa mu kyakutaano n'ayingira obufumbo ng'ali mu P5 drop out ayina kadeemu ayina gomasi emu mu nnyumba bagimuwera mu kibiina
ekya Nigina ebisigadde bisikati mwagenda okulimira n'okunoga emmwanyi mwanyi naziina okulimira ki ebikajjo n'emiwogo okiwulidde wa NRM mwaka gugwako tamanyiko 5 ekizike ekimu takiyina okukiteeka wano mwaka nigukonka nigugwa wali wa NRM tomukyusa primitivity, lack of information, lack of sensitization. Kati gwe mulimo gw'ebibiina ebyenjawulo nti tuba tulina okubanga tusomesa abantu batambule n'okumanya ekizibu kye twafuna kya jjajja nti ablockinga access yaffe ku bantu tojja kugenda kamuli omale gakubawo olukiiko lwa byabufuzi tebajja kukiriyalinga oga nti olijja ddukubawo ku kifuba nga tiyagaasi akola ki akaaba okitegedde kakati ate twagenda ne tufuna ekizibu ekirala nti ye Dr. Besigye yali akyali komanda w'oludda oluvuganya mweyo embeera era yali operatingiramu tojja ddukubawo nja ddukubawo ye n'alukuba tojja ddukubawo tojja nja kutuuka ne giwunya niwe oba toyogedde olukiiko baluganye naye ensasage ng'ebaddewo era obubaka buba butuuse kati ate ne tufuna bakalisimaati tetuli bamenyi b'amateeka abasinza okuvulugira bali mu Amerika kati berira bibaga bakwata squeeze emmotoka emmere y'Amerika baga ebigaati biri ebinene bibaliko bibateekamu nankani ne baluma era bajja kukomawo wano nga bagezi owulidde kakati gwe tukiraba nze kyeŋŋambira nti omusajja ono yakawamba eno mu Western Africa yani Traore yajjeewo ebibiina by'obufuzi naga nti no ebibiina by'obufuzi byawukanya abantu bireetera gavumenti okusiba abagivuganya bireetera enjawukana mu bantu n'olw'ensonga tusigaze ekibiina kimu kakati kyabannansi tolaba nti nno ebibiina bino bye biviiriddeko n'ennuupu okubeera n'obuyinza okutuleetera abantu abatalinaamu makulu so singa nga baali bagenze ku merit ebibiina biba ne advantage ne disadvantage kakati gwetunudde side ya disadvantage kubanga lwaki olumanyi lwaki wentunudde kubanga bibaweereza abo abagenda otuyisiza amateeka naye nga ne bwomuwa chapter emu tasobola gisoma waligambye mu setup mu bukulembeze ng'obwa jjajja zekyesikanya nakyo kokunga nti ebibiina bibi 100% because me am a product of ebibiina by'obufuzi okitegedde kakati waligambye bugambe nti mu bukulembeze ng'obwa jjajja bwe tulimu ebibiina bikyakola bukulembeze ng'obwa jjajja bwe tulimu ebibiina yabikubye tebikyakola tebirina makulu yabikubye kubanga bicompromisinga naye ekiriwo kya one party state kakati lwaki jjajja batalangirira ne tubeeraawo ne tukola ki nga ffenna tutunulidde gavumenti natagiryamu yekka n'ebibiina by'obufuzi nabyo bitunulidde gavumenti nabyo biriyemu naye kati ffe jjajja twamulekera gavumenti yonna ate yafacilitatinga n'ebibiina bino naga nti mwe muli mutya nti tuli bubi nnyo jjajja tuyambe n'abaweerezaayo mugireemuko mugule ku ngatto zibadde muleme kulabika bubi nnyo owulidde kakati era abakulembeze abamu ojja balaba nga bali kololo bagenze jjajja alayira ojja balaba nga tewali kyakukola abamu nno nga baali ba presidential candidate okiwulidde ate babo bakkiriza nti yabawangula mu butuufu lwaki tebagenda nga abayise kakati mweyo embeera nenyala okugamba nti oba twagala oba tetwagala omusango ogusinga obunene guddayo mu balonzi mu bataka baffe aba bulijjo kubanga bwe baleeta akasandali kano konna bwe baakaleeta jeno bigirwa nga tumaliriza Shamimu Malende yakomyewo okulayira okuva eyo gyabadde yeekukumye bo gye bagamba nti abadde mu ddwaliro bwe yatuuka wano n'agenda mu kulwala akalulu bwe kaali katuuka
n'akomawo ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe jjukiraawo apanze n'abasirikale b'e Katwembu bamukwate ne buli bamukwata asaze ekiwalaata ng'alinga bano babuda akoze atya ensasage neegaana okukwata ng'awulidde nti nno kadi bagenda giwa luyulika n'akomawo n'akola akalulu n'akamaliriza olwakamaliriza n'addayo mu ddwaliro ku kitanda kati okulayira kutuuse yakomyewo bubi nnyo yakomyewo okulayira bwe kunaggwa ng'addayo ku kitanda abantu bakaawu bagamba malende kakati naye atandise obbazannyira ku mutwe ababaka ab'ekika ekyo gwe tulaba nti nno bamenya abalonzi baffe newankubadde nga abalonzi ogamba babi ate kakati bani abo abalonda gwe lwaki baboosi wano mu Uganda baboosi mu Uganda balonzi omulonzi Sebuka ow'e Kampala ate n'abalonzi b'e Kampala basinga obutakola ki wakiriko abombi abo obutasengejja mu bakulembeze abalonzi b'omu bubugabuga baleka omuntu ali constructive baleka omuntu ajjayo ensonga baleka omuntu ne badda mu nsonga endala okiwulidde kakati nze nga Bigiro Moses mwanyinaze Shami mu Malende manyi engeri gyajjamu mu Nuupu Lolo gye namusambira okugumira wamusambirako ne Lolo abo bonna bantu bange olowooza waliwo ow'enjawulo awo mupya Muraini obwedda ye yakutte engugu ye obwedda yeetisse emigugu ejja Shami Malende Layini musajjawo namulabye mwetwalaganya ku layini anti munakasana yadde akuyisaamu eggaali awo nze simulinako buzibu anyiseemu muntu wange nnyo mbu yakusanga ku bodaboda ye ng'ali mu haliya anti bodaboda ndowooza yalowooza nti gweotambuza bigere ye bwakimanyi n'ebyo mujja bimala ebyo bijja kuggwa kankubule si buli muntu nti atambulira ku bodaboda aba talina gino Bigirwe Moroka ozireka wano butereevu n'olinnya ka bodaboda ne kakola ki ate kati Moroka mu kibuga ekyatwalikamu kakati nze sagambye nti n'abaana bansanze ku bodaboda nga nzirayo eka naye nga Moroka sizireseewo butereevu so kati omuntu okutambulira ku bodaboda tekitegeeza nti talina kati Layini kye nina omujjamu ayi kyewaffe eri Kasanda musajja wo Kasanda ewe Kasanda ate yayisaawo nze wembeera mayiro 2 okutuuka ewaabwe eye Madudu Kikandwa amujja kwesotinga tujja kwesotinga naye oyo yayetaga kujja mu bujja kyalo just kyalo ng'atereera bagambye mbokyaza bavuma Nuupu bokka wakagivuma emmeka bokyaza wakagivuma emmeka ne musajjawo Kazibwe Kapo ne Kazibwe Kapo bwa nnyonyi oyo ye okuba nti ow'ennyonyi kyamweyimirira oyo si mulumba abeera anko aba muganda wange abamuganda fena tuli bannyonyi kati ennyonyi bwerumbaga n'ennyonyi awo kiba tekikola kakati talumba Russia Layini munakasanda kati oyo naye si mulumba mujja kwesotinga naife tuli ku byaggwanga twasigala tuli ba mukwano era bwe tusikana ne Layini twesika bannakasanda bonsanga ne Kazibwe Kapo twegwa mu bifuba kwegamba bwebityo bwe bitambula nze okyanzijjako ki nze naguba byolabyo birabi ninga gwe olaba wayitako pulezidenti ekololo n'owona olw'e Masaka lwe wamukulira birthday party lwali luzibu baaba n'owona olw'erinnyo n'osimattuka abajambula bali bakulinze ku kooti nkugambye gyono Bigirwa ebintu bizibu n'osimattuka Lubongoya naye Lubongoya baaba olaba wasimattuka Lubongoya oli musajja naye nange yampuliramu nakati akuwulira nange yampuliramu era bwe yakulaba era yamanya nti akasajja si ka bulijjo yakulaba ku PFF ne yeemulula n'agamba nti teyalwawo ate nga mutudde ku layini y'emu akulengera teyalwawo mubazi nnyo mubazi kuba yamanya nti agenda kusaanawo teyalinda ng'amanyi ng'okwata akazindalo obona ngenda kukuba nkube bwenti malempete omuwetereko bakuba Nyanzi n'olususu kati lulinga lwa kikere Nyanzi anti bantu olususu lulinga lwa kikere lwafa kwekirira Nyanzi oyo kyalina okukola kiri kimu kwe kuvaayo yerwaneko agambe nti bannange munveeko gundi nvaako ne gundi nvaako ne gundi abaatula amannya bwe mutanvaako
nze nja kufa n'omuntu ngenda kwetulisiza ko nja kufa n'omuntu kino ekirusimu mukizimbye mweka awe muke otherwise agenda kusaanawo stress andi tulaba ono omwana namwagadde nnyo ani ono agamba mukazi we muwanvu Luzi yabanjiza sente ne bigaana by'obulungi nagamba sigenda mu kooti mumpe sente zange muva mu muzannyo ngenda kubeeyambulira eyo ye manja ye Kampala eyaba Steboni ate kati wuyo alina an advantage alina ebimotoka bingi n'ebitrakita obivuga n'obireeta n'obipaakingawo blocking amakubo gonna ensonga ne zitandikirawo bya buyaaye Luzi ye bajja musasula bajja kumusasula kuba si mubanje omwavu ajja zivuga zipaakinga waawo ne kakazi ke sike kali olubuto ajja kuzaalira awo kazadde yazaala balimanyi nti ajja kuzaalira ku tractor butereevu wala biki yakoze ki amataba mu kibuga Kampala anti kakati ekintu kya hamu musango mulambo ogujjudde mu criminal law olwo kye bayita vicarious liability singa gwe okola ekintu singa ozimba ekizimbe nekikola ki nekiviirako amataba oli liable okuliyirira abo abakoseddwa singa okolera ekintu ku ttaka ekitali kya buto ekitali kya bulijjo oli liable ku bizibu ebikoze ki ebikivaamu vicarious liability musango gw'amaanyi gusinga n'ogwa madda teweewoza nako tewetaaga kuprovinga man is rare okiwulidde waliwo omusango gwali eyo baguyita Governor of Hong Kong versus Attorney General weeyo kakati Governor of Hong Kong yali company ezimba yagenda ne bagikola ki ne bagiwa olukusa ne bagiwa architecture plan ne bagi approvinga ng'ekizimbe kino bw'okiraba kati mu kugenda okuzimba ne bava ku plan council yakola ki giyateekawo ne bazimba ebyabwe nekigwa ne kitta abantu ne babawaabira kakati bali ne bagamba tetwali tetumanyi nti wetuva ku plan ekizimbe kinaagwa twali tetumanyi nti n'ebizibu binaagwawo ye reasoning mu kooti kooti ne bagamba nti muliyirire ebyafudde byonna n'obulamu bw'abantu bwafudde tetwetaaga kumanya ebyali mu birowoozo byammwe ekikulu ekikolwa kyabaddewo there is no need to prove man is rare no way kakati emisango ng'egyo kati kiringa bw'onootomera okoze accident otomedde omuntu afudde mu kooti osobolaga nti saagenderedde kituufu tewagenderedde naye ekikolwa kyabaddewo era watomedde wasse so you are vicarious responsible kufa kwoli era osasula kakati omukulu yazimba ku mwala ng'ensi eraba era n'abalala ne bakuba enduulu ekibuga kinyiridde era bannange omwana ono mulungi nnyo yeetaaga midaali kati mwambale emidaali gyammwe wansi eyo mumuwe emidaali gwolowooza abalekawo gw'omwala baali basiru baali tebategeera baali tebaasoma bwe kyogamba engineering y'ennaku zino yesinga eyedda yali genuine omwala ne bagugazetinga ne bagulekawo bwe bati era naninga tebeyo mu America obisanga waliwo abampeerezanga bu message kwezi neno mu America emyala bagikulaakulanya nentunuulira bayinginiya ki abakulaakulanya emyala mu America ne bagizimbako n'abaawano kakati mugumire obutamanya bwammwe abantu bawano nga beetaaga kuba kibooko banyiiza bagenda ne batinkiza n'ekintu ng'olabira ddala it is a dangerous activity naye olw'okuba abantu baano okumanya kutono ng'olw'okuba haamu mugagga
mwana munnamwe muganda munnamwe ekyo Buganda munnaffe nga abantu bafiirwa ebintu byabwe abantu looni zibeewola okuteeka ebintu mu maduuka ndaba abantu sijui babanja sente ez'ebintu ebyafa ku luli tezinasasulwa ebirala byazzemu nebikola ki waliwo gwe nalabye agamba nti ye kakati yadde n'atunda ettaka azzeemu kapito kati kapito afudde tamanyi kyakukola tamanyi kiddako lwa haamu is vicariously responsible. Naye haamu ani amuwa ettaka eryo ery'obwereere kubanga ye haamu tagula ttaka atwala lya bwereere ani ali emabega wa kino omanyi haamu omanyi abantu bagenda ne bagaggawala wano ne mugamba mu 2007 yali akola ki 2007-2008 yali asuubula legging yasooka okuleeta bulegging wano ng'abusuubula wa China ng'aleeta legging nga ngenda okulaba nti haamu azimbye wali bannange legging nezivaamu ssente ezo zonna kubanga oyo haamu generation yaffe oba alimu omukono gwa peneeti ate ku peneeti ekyo obadde oyagala kibuuza bubuuza ekisooka ssente ziri abunomu za operatingiramu ekyokubiri strategic development gyakola tosobola kufuna those locations nga tomalaayo tosobola tekisoboka n'ofuna nakivubo memorial stadium ekintu ky'eggwanga memorial stadium ekyatuweebwa abazungu gwe ne bakikuwa ng'obuyinza obujja tatawo yalwanawa abantu b'omulujja ne babookera ebintu byabwe emirundi n'emirundi n'omala ate n'otwalawo abantu ba Parkayard babookya emirundi egi 3 naye nga kemiko ebookya obanga oyagala okumanya ani abadde akola omulimu nga kemiko ebookya si ya bulijjo si mafuta si petroli kemiko nga nzibu nnyo zikola mu ntalo ezabookyanga kemiko zookya mundu nkadde nga biri ebibundu byebasolooza ekaramoja nezifuuka evvu okiwulidde kemiko nga nzibu nnyo ne muteekeza mininga kintu ekyo ate ne mbalaba mbumugenze kusaala haamu sijui biki basaazi balungi nnyo bantu ba Katonda bebookedde ebintu naye nga bali ku misaayi gy'abantu mu ngalo kakati kemiko yayokyanga awo yagijjangawo yalinga ye yali amalayo kubanga kemiko gye bakozesanga nga ya byantalo y'amagye ekitegeeza haamu ye yali ayokyawo asobole okugobawo abantu yatwalawo kitegeeza yali abookya kuba ye beneficiary tulabira ku benefit ani afunamu ani afunyemu ebyo bizibu bye tufunye kitegeeza aliraikira okubanga yabadde akola ki atwokya kikitegeeza naye ebisigaddewo byonna ebisinga tunaabitegeera nga gavumenti evuddeko gavumenti bwena evaako byonna tujja kubitegeera naye nga eno weba ekyaliko tomala budde ndowooza tukomewo kubanga haamu yandibadde akola factories mu bitundu ebirala abantu ne bagenda ne bakola emirimu naye buno obuyumbayumba bwayigiikiriza abuyigiikiriza ku mwala abuyigiikiriza nakivubo kati manji ku owino yonna amenye yayigiikiriza agenderera ki tasobola kugenda kukola factory ngenda mu nkekeera bwe yagenda ekapeeka n'atandika factories ezikola ebyamagezi toyinza gamba nti buyumbayumba kubanga factory akayumba akamu mu kibuga kayinza okuba kayina impact okusinga factory 10 mu nkekeera ne factory zikozeseza abantu baffe naye kakati wano olowooza bameka abagenda okufa pressure era bameka bagenda okutwalira ebintu byabwe anti kakati nze kisinga okunyumira kiri kimu nti ffe bwe twogera wano nga bagamba tuli ba mitima mibi